Omunyo kusatu onako olwaleero tugenda kubanga tugutandikira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga giyite Parliament. Minisita omubeezi w'ebyobulamu Robinah Nabbanja bw'atyo atubulidde ku nteekateeka etongozeddwa leero ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19. Agamba nti enteekateeka eno egendereddwamu okuganyulwa abantu abawerera ddala 3,000 newankubadde we twavuddeyo babadde bakagemako abantu 250. Era olunaku olwaleero mu Parliament ababaka bagenze mu maaso n'okutendereza emirimu egibadde gikoleddwa kakati omugenzi nga yabadde President ow'eggwanga erya Tanzania John Pombe Magufuli. Zigenze okwera ssaawa 10 abaka badde baswa 205 be bagenze maaso n'okujjumbira okugema okubadde ku kirwadde ekya COVID okutandisa enkyaliro ku Parliament. Saba Minister General Moses Ali asabye bannayuganda okujja okweteekerateekera enteekateeka eno ng'obudde bukyali. All over the world people are jabbing. What about you? And even those who have not jabbed are dying with other diseases, not because of corona only. But if everybody found that this is the way out, that's why not? Babadde ayogera ku kugula omukolo guno Minisita w'ebyobulamu Robinah Nabbanja ategeeza nga mu nteekateeka ne batunuulidde okugema abantu abasoba mu 3,000 kuno kwoteeka abaka ba Paalamenti, abakozi ba Paalamenti ne bannamawulire abasakirayo. Nabbanja alaze okutya eri abagenda maaso n'okuvumira enteekateeka eno n'abajjukiza nga Paalamenti weefiiridde ababaka abangi era nga mu kaseera kano ekirwadde kiri ku mutendera ogwokubiri ogw'obulabe ennyo. Njagala okusiima President ate nsiime ne Speaker abalagidde nti omulimu guno gukolebwe ku bamemba ba Parliament. Kuba bamemba ba Parliament nabo nga bwe mumanyi nti basisinkana abantu bangi ate nabo emirimu gye tukola nga bamemba ba Parliament ne ba Minister gituteeka mu katyabaga ak'okubanga tuli kumpi n'obulwadde buno bwa corona. Nabwe kityo okugema abantu bano kya mugaso nnyo naddala eggwanga kubanga mujjukire tulina bamemba ba Parliament abatufaako. Ab'omu ku babaka Parliament abalabiddwako endereza gavumenti mu nteekateeka eno okungemako bangemye era njagala okugumya bannayuganda bonna nti eddagala terina mutawaana oyinza okufunayo omutwe okulumamu akatonotono n'ate si bonna, so mbakubiriza buli afunye omukisa ajje bamugeme kubanga kuno okugema kukutaasa okugenda ku ventilator. So liri safe nebaza gavumenti yange nti naffe nga ba ministers ne bamemba ba Parliament batuwadde omukisa okutwongerako okubali ba frontline workers kubanga tuinteractinga nnyo n'abantu kati nganze minisitule yange ey'ebyettaka tubeera n'abantu bangi full time. The people I associate with ate nga bo tebagemeddwa oyinza okwesanga nga omulimu ogukola naye nga ate ojja guddamu. N'olwekyo nsaba gavumenti ekole enteekateeka egeme abantu bonna eggwanga lyonna ligemebwe tusobole okubeera nga ffenna tuli covid free. Abantu eyo mu byalo bakitya, abantu mu byalo bakyogerako bubi angu kita abantu kikola ki. So gavumenti ekoze ekintu kirungi kutandika n'ababaka so that abantu abawansi balabireko bano ababaka bakulembeze. Ebyo ngo bitadde ku mabbali Parliament olunaku olwaleero etendereza emirimu gyakolebwa abadde President wa Tanzania John Paul Magufuli. Ekiteeso kireetebwa Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda atendereza ng'omugenzi abadde akkiriza mu nkola ya Sseruganda ssaako n'omukago gwa East Africa. Parliament of Uganda takes cognizance of the dedicated service and contribution rendered by His Excellency John Pombe Magufuli towards the economic transformation of the United Republic of Tanzania. Babaka ba Parliament abenjalo atendereza omugenzi olw'obuzira bwayolesezza mu kiseera kino kyafugidde Tanzania. Great leader who has lived an exemplary life to all leaders in the world, but more especially East Africa, has lost a strong pillar. Honorable Prime Minister, I want you to pause this. How much money do we spend sometimes on national functions? We interact a lot with members of the Tanzanian Parliament when we meet at the Pan-African Parliament.
And it's actually only the Pan-African Parliament that was given a leeway to travel because their work was about abroad. But any travel abroad had to be verified by the president himself, and he would never be busy for that. Initially, actually, when I heard the word Pombe, I actually, judging the book from the cover, my mind went elsewhere. But Madam Speaker, this was a serious man, and I think his life is an oxymoron. Nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.